Sera akola ki eyeetaaga bwe yeetaaga akola ki ayina okugenda eri abiina asoose kweyanjula obunene bwe ekitiibwa kyekyo n'ayanjula nti byonna by'olaba nze mbikola era biva mu nze. Kati wano akugambye omwavu ate owokubiri alina omwoyo oguboneredde. Katonda akimanyi twasobya, akimanyi waseerera, akimanyi once wasinza akatali Katonda naye wabonerera tokyaddayo n'okomawo kyali. Kiki ekireeta mundayo okukomawo n'olemerayo byentiisa? Kati Katonda gyagezaako okutonda mu ggwe, ateeka mu ggwe osobole okubeera ng'olemera mu maaso ge. Waliwo omukyalo omu nja kumutuukako naye tuwetaaga Katonda atuwa ekisa. Ekiddako nekigamba kitya? Abakankanira. Abakola ki? Kati wano wewali ekinyusi mu kusinza. Ekigambo kya Katonda kigamba kitya mulokole? Kati wano bwe tuba wali batugambye abakwata amateeka g'abantu. Eri omuntu gw'oyinza okugamba nti toyambala kino, tolya kino, tokola bwoti. Nagamba nga gundi akikola. Wali bawulidde? Waliyo nali mbuulira okwambala empale ensimbi bw'oba ogyambala mu gundi nti gwoyambala nti mu kalica yeewamwe kale. Naye mu maaso ga Katonda waliwo Katonda kyayagala. Toluusi akireeta just nga anoonyayo obedience, anoonya buwulizeewo. Nali njogera naga nti nga musumba gundi azambala omunaga nti ng'alina amafuta mangi naye kimanya nti akigamba nti ng'akusinga amafuta naga nti ng'alina amafuta mangi nga nti yes naye Katonda agamba ki? Oluganda lutuula si kuba nti oli azambala naye Katonda kikyakola ki? Kyayogera mu kyo. Tugondera abantu, tukwata amateeka g'abantu. Okugoberera ono kubanga oyo ojja kufuna empeera y'oyo. Naye bw'ogondera Katonda kubanga Katonda ayogedde n'okankanira ekigambo kye, kitundu kinene mu kusinza Katonda. N'otagamba nti kubanga nze ngoberera omuntu gw'ogondera gw'owulira oyo gw'ogoberera era gw'ogoberera oyo gw'owulira. Kaddemu gw'owulira era gw'ogoberera oba gw'ogoberera oyo gw'okola ki? Kati ffenna tuli bagoberezi ba Mukama waffe Yesu naye emirundi egimu twejjamu ne tugoberera abantu nga tubagoberera olw'ekigambo kyayogedde nga tikiri bibiriko, tubagoberera olw'ebikolwa. Nkola nga gundi Katonda bw'agamba. Yes, ayinza okuba aweereza Katonda naye jjukira ne mubaweereza abajeemu bangi baaligoba mu maaso ge nti muve mu maaso gange kubanga mwakola eby'obujeemu. Twasoma n'olunyiriri ndaga nti Yesu omwoyo we ne mubajeemu n'abawa Katonda asobole okulabika eri abantu. Muyinza okuba muli ekibiina kinene wano nga tewali agenda kubabuulira naga nkoze eki n'anoonyayo kisobola kwogera kibumbe kye naye nga kijjudde ebitali birungi. Naga jangu oyogere ku lw'abantu bange bano basobole okugenda mu ki? Mu ggulu. Gwe n'obanga sign post eragirira abantu naye nga gwe tova mu kifo. Kati tetwetaaga kubeera kapande kalagirira, twetaaga okubeera abo naffe abatambula. Pawulo agamba nti aleme okubuulira ate yaasubwe naye yeegomba alabe ng'ekyo ky'abuulira kibeera. Kati kyetwetaaga ng'abalokole ekisinga mu byonna okuwulira. Bwe tuwulira tugonde. Bwe tuba tukiwulidde kimu ku kiraga nti tukigondedde tukikankanira
bw'agamba nti tukyama ku mukono ogwa kkono oba ogwa ddyo otambula nga weegendereza omulala ne bw'ajja ne wabanga waliwo ebisanyusa buli lw'oyagala okukyama n'otya entiisa ya Katonda n'etuula mu bulamu bwo oba osinza Katonda. Ne bw'onoowanika emikono ga Mukama osaanidde ajja kulaba omusinzaawe. Ayogera ku musajja n'agamba nti ndabye omuntu antya ansinza naye nga lwakutambula nga yeekuuma ekigambo kye. Ndabye omutuukirivu nga abyogedde ku bantu bangi n'owe yamwogerako